Breaking news, amawulire si malungi eby'omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okufa. His Excellency Robert Kyagulanyi avuddeyo kikonfamize mu maaso awo kitalo nnyo kitalo ddala ne bya General Moses Ali ate mubadde mukimanyi NUP ekubye President Yoweri Kaguta Museveni hands down mutuke mulize wano katini nnyo tumale tweyongereyo. To give witness to the positive attributes I saw with General Moses Ali. Number one, freedom fighter. Number two, peacemaker. Number three, development person. That's what I saw. Breaking news, amawulire si malungi agavaako ewa His Excellency Robert Kyagulanyi ddala avuddeyo anakikonfirming nti omukulu amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad bibye si birungi. Abakulu ba SFC bamutulugunyiza bubi nnyo okusinziira ku butambi videos zitukwembeera nga tuba playingira mu maaso awo. NUP enakyekoze olunaku olwaleero mu Parliament balese President Yoweri Kaguta Museveni nga yeewuunya agambye bano abasajja ddala bavaabwa mu maaso awo nabyo bikuletetegwa tanaba kubena ngo subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno ate n'ekirala video mujimpereka like go mnanchuka chukaleyo go mna Uganda ali mu gwanga Uganda na wali wabuli w'eggwanga Uganda video sokwera nga ekitambula ku speed ya wakulunyo tugenda kutandikira ew'omukulu amanyikidwa ngani His Excellency Robert Kyagulanyi ku nsonga za Honorable Muwanga Kivumbi bedala kikonfirming nti omukulu bamutulugunya bwali ku SFC headquarters ezekisenyi ndowooza tutandikirawo kakati omukulu leero His Excellency Robert Kyagulanyi dakiika ntono nnyo emabega so senatekayo kaposi actually azinga updating abantu azinga abuuza ebbanga liyise Muwanga Kivumbi nga tetunaba kutegeera waali n'olunaku olwaleero ate yeesuuliddeyo batalutumidde mwana asindise post ku X handle ye ng'agamba kyanaku nnyo waba atandise bwatyo kyetegeeza embeera ya Muwanga Kivumbi ereka akabuuza. What I know, His Excellency Robert Kyagulanyi tamala gavaayo nayo gera information atali confirmed bedala ayina okubeera nga yakikonfirminze nti no bedala omukulu Honorable Muwanga Kivumbi yatulugunyizibwa. Awo wenyini bwe njagala nkubuuze, what do you think Honorable Muwanga Kivumbi Muhammad bedala yawangula akalulu ka Butambala naye ne balangiriramu omulala owa NRM si kye bamwagaza? Is he a threat? Is it that big? Is it that big threat to the government of President Yoweri Kaguta Museveni? Kati twalabako ku ba political leaders abamu government bezenga etwala mu basement oba bezenga etwala mu makomera ne bavaayo wabula te bavaayo bakakana naye tekyali kyanjawulo muko bakyali kyewunyisiza ddala nti Honorable Muwanga Kivumbi yo lwamusiba mukere bangali bali bamusibye yakomawo ate ng'alinga uliriza ng'alinga gwe batakola ki gwe batasibako gwe batatulugunyako ko ng'alaga nti ali fresh amaanyi alina era agenda kutandikira we yakoma sinakindi n'okuba nga akompensatinga oba nga aleetera ddala amaanyi agasingako yali alina okukola ki okuba nago. Twamulaba mu maka ge Butambala olunaku lwe yatuuka abantu bokka abaaliyo baali bangi ye nga y'omuntu ebigambo ebyayogera byali bikola ki byali bitiisiza ddala ng'abikanga bizito era abakulu baatyamu ne bagamba waayo omusajja ono tutamuzzaayo ayinza okuba effect ya His Excellency Robert Kyagulanyi eyinza ate okuba nekola ki neddamu n'esituka butongo esituka ku lwani ku lwa Muwanga Kivumbi tovola bamukwata ne bamuwamba nga agino Kampala bali balowooza that same force yateeka eri yagenda okutambala wagireeta ate e Kampala kyategeeza wagenda kubeerawo instabilities nyingi n'okwekalakasa. Kati wano wenyini njagala baplaying video ya Fred Kajubi Lumbuye onsonga zino za Honorable Muwanga Kivumbi contradicting ne His Excellency Robert Kyagulanyi agamba nti no omukulu ebyadala bamutulugunyiza ate ye omukulu agamba Fred Kajubi agamba nti no omukulu akyali mulamu fine akyali mulamu n'embeera gy'alimu ebyadala ekuwasuubi nti nagenda kuwona. That's the most important part of all this. So kolese Fred Kajubi tumale tuyongereyo n'ebya General Moses Ali nga NUP yeewuunya omukulu President Yoweri Kaguta Museveni. Sokolabe anjala kola disclaimer oba okulongoosaamu. Waliwo akatambi akatambula ku social media akalikodingiddwa nga kagamba Vice President wa Buganda era nga mukulembeze wa National Platform Amyuka Robert Kyagulanyi Ssentamu ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable Muwanga Kivumbi nti yafudde. Anjala kugamba nti abika yabikanga
njala kugamba nti abika yabikanga. So eyakoze akatambi ako mu luganda olutuufu tuga nti abika yabikanga. Njala tegeeza bannankyukakyuka bannayuganda mwena gye musinzira okulaba akatambi kano, Honorable Muwanga Kivumbi gyali mulamu akyali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi oba gye mumanyi ng'etabi ewali SFC Mitale Barracks gyakyamukuumidde. So akatambi akafulumye eyakakoze yenna tukwebaza kyewakoze kirungi nnyo, naye mu Buganda tugamba nti eyabise oba abika oba eyabise yabikanga. So tukwebaza okubanga akafulumiza, naye njagala tutegeeze eggwanga n'okubategeeza nti Honorable Muwanga Kivumbi gyali ali mikono gya mutabani wa Museveni Kasenyi Mitale Barracks ya SFC oba gye muyitanga ekatabi gyali bulungi nnyo akyamwina. Kiki ekimubeezezaayo? 1. Muwanga Kivumbi si muntu omwangu okumenya okuteeka ku maviige, musajja muisiraamu, ebyobufuzi abiruddemu, talyankuzibwa, ate naddala ng'akkiriza Mukama we Katonda n'emyaka gy'amuwadde okuba nga badde akyaliwo. So buli kintu kyonna akirabye. Newankubadde muyinza okubamula kali mu DP yafaafaga neevaawo, najja mu national platform be yali nabo ne batulyamu olukwe ne bagenda, ye n'asigalawo n'asalawo akolera eggwanga lye. Byonna ebimutuuseeko tebimutuuseeko nti abadde tayagala nkyukakyuka, abadde ajagala gye badde alwanirira, era obugumu bwe n'obuvumu bwe bumuleetedde okutuuka kweno embeera. Naye njagala kutegeeza bannayuganda n'obbagumya, Honorable Muwanga Kivumbi gyali ali mu mikono gya Daily Drinking General. Kiki kye bamwagaza? Bamwagala omwenyigiriza mu ngeri yonna esoboka, bamuteeke ku maviivi, agwemu essuubi, akkirize enteeseganya wakati we ne Museveni. Era wetwogerera essaawa zino Muhoozi n'abanene mu gavumenti saako n'abayita opposition bagezaako nnyo okunyigirizaako ne Muwanga Kivumbi agonda sinkana ennyanja ezofeeri. Naye njagala bagamba essaawa zino okusinziira ku bye mbagamba, Honorable Muwanga Kivumbi akyakombye kwerima. Agamba talina nsonga lwaki asinkana Museveni, talina nsonga lwaki ateesa ne Museveni, talina nsonga lwaki yeetondera Museveni ku kintu kiki kyataakola era kyatalinaako mutwe n'amagulu. Ye agamba nti nze okwetondera Museveni oba okukyusa statement zange bwe mba nga wakufa sina kye ngenda kugamba Katonda oba Allah nti ate nakyusa mu bintu byaliwo n'enjogera bino. Lwakiri nsigala ku mulamwa nti abaakola ebikolobero byonna Katonda abamanyi era abalaba, nsigala n'ebiga bye nayogera sisobola kulya mu nsi yange lukwe. So njala baga nti right, ndoza mulide bulungi nnyo. Teacher Fred Kajobi Lumbuye, one of the best analysts over one of the best freedom fighters, one of the best bloggers, activists aba National Unity platform ababe owangalira mu diaspora. Nakolwa lero omukulu President Kaguta Museveni yabaddeko wali andoza kololoba ku parliament we batutte omukulu amanyikiddwa nga General Moses Ali. Yaddala ayogedde bingi nnyo, agambye nti omukulu abadde peacemaker, abadde he was a great guy. Ate abaana b'enkyukakyuka ne bavayo ne bagamba nti no kati yadde amanyi nti n'abaana b'enkyukakyuka bagenda kuvaayo ba disrespecting ani General Moses Ali. Ate abaana b'enkyukakyuka olunaku olwaliro ndowooza bagoberedde protocols za His Excellency Robert Kyagulanyi kuba ne Robert Kyagulanyi ku exando ye yasindise condolence ngalaga nti no he is fine with General Moses Ali, though omukulu amanyikiddwa nga President Kaguta Museveni yabadde mabega w'okufa kuwe. But ya agamba nti no lwaki n'omusajja tewamutuliza wansi obanga yaddala wali mukwano gwe n'omuwumuza n'omutwala ku tetwandiyise retirement homes or retirement homes zina plans ennungi. Oyo mukulu yandisobodde okubeera nga awangala, yandisobodde okubeera nga abeerawo another 10 or 20 years. So wadde asobola okuweza emyaka 2. Lwaki obadde omukozesa ng'oyagala mukozesa ng'endogoyi nti no akole ebbanga lye lyonna kubanga ye abadde agoberera orders, naye jjukira abasirikale bagoberera orders from above. Kitegeeza buli kimu kyadde akola abadde agoberera nani President Kaguta Museveni. Era njagala mba playing ne video y'omukulu Honorable Joel Senior leader of opposition ngebeddala condolences ze oba ne speech gye yawaddeyo nga yayogerera ddala okulaga nti no General Moses Ali was a good guy. So tuwemuka brief background was lwaki NUP ebadde so attached to this death oba situation egenda mu maaso kyokka ate nga oli abadde wa NRM kyano kunyo nti General Moses Ali oba osooka okumuyita peacemaker yatuvudde ku maaso wabula nga
tuzze ebbanga lyetumulabidde he has been a good political leader nti even mu scandals zetwalinga tusuubiramu aba NRM okuvaayo nga badominatinga oba nga baagala basika bazza waabwe tetumulabangako. simulabako ng'avuma NUP oba ng'avuma His Excellency Robert Kyagulanyi simulabako perfectly oba okyegendereza nti General Moses Ali ebbanga lyamaze mu Parliament ddene nnyo naye tetumuwulirangako ng'avuddeyo. Simanya mbu ali mu kulwanira kifo, simanya mbu ali mu kukayanira, simanya ki, tomuwulirangako nti oba alina gw'atulugunyiza nti oba tulabeko baminisita ab'enjawulo nga gye babeera bagye bawangaalira ne bajje n'abalala. Kati waliwo General ogwemmanyi gwe saagala gesijja kwogera wano alina ettaka lyakola ki yagezaako okunyaga eyo mu Jinja. Kati General Moses Ali abadde muntu mulamu, muntu mukakamu and satisfied n'ebitono byalina bibadde bikola ki bimumala. Era abaana b'enkyukakyuka nga bakulembeddwa His Excellency Robert Kyagulanyi nyini ne leader of opposition okuvaayo ne bamuwa ebimuli bye. I think it was the best actually. Send off Jebandi Mwade. Alright, mwina wa mutubuli vlezo mu comment section. RIP to the General, Foster General Moses Ali. Mwina wa mutubuli vlezo mu comment section. Msuke mulize speech y'omukulu leader of opposition nga simulala Honorable Joel Ssenyonyi ngono nga MP wa Nakawa West nga kubulira ku message ye mukulu General Moses Ali Sokola. The late General Moses Ali belonged to a generation of leaders that witnessed and indeed participated in some of the most defining moments in Uganda's history. Through periods of political transition, conflict, reconstruction, and nation building. His longevity in public service also meant that he mentored and worked alongside several generations of leaders. Many members of this House today have differed with him politically, but they undoubtedly learned valuable lessons from his experience, his institutional memory, and understanding of the evolution of our nation. That wealth of experience deserves acknowledgement and respect. Public service is one of the noblest callings. It demands sacrifice, resilience, and commitment. The late Moses Ali answered that call for much of his life, and for that he deserves our respect and gratitude. He belonged to the NRM, and I belong to the National Unity Platform, NUP. But I respected him, even though we differed politically. I didn't even agree with the idea of him running for office again, yet he was unwell and needed to take a break. But I still give him his flowers for the service that he rendered this nation over the years. Right Honorable Speaker and colleagues, his passing, however, also invites us to reflect on an important national conversation. Death reminds all of us that beyond our different political parties, ideologies, and contests, we are all temporary custodians of public office. None of us is a permanent fixture in this world, and no position or status we hold is everlasting. So while we hold office, may we cause positive impact. May we be diligent leaders. Let us respect the rule of law and the people of Uganda whom we serve. As we mourn the late General Moses Ali, may this occasion renew our collective commitment to selfless leadership, accountable governance, and service above self. Let us strive to leave behind institutions that are stronger than we found them, and a country that is better because we had the privilege to serve. We welcome the Commander-in-Chief of the Armed Forces who joined us earlier for this tribute session. I would like to urge him to prevail over the various security entities to observe the law and respect the law as they do their work. The 1995 Constitution is a brainchild of the NRM government. We need to respect that Constitution. General Moses Ali was a believer in the rule of law.
And that's why he gave up armed rebellion and then served in our national army. Anyone, whether a leader or an ordinary citizen, can be suspected by the state to have committed any offense, but they ought to be apprehended as the law stipulates, detained in a gazetted detention facility, and produced in court within 48 hours. Lately, Right Honourable Speaker and colleagues, people are abducted, taken for days, weeks, and even months. Sometimes they are tortured, their family does not know their whereabouts, and they are not produced in court. This is not right, and we must collectively condemn it. On behalf of the opposition, I extend our deepest condolences to the family of the late Right Honourable General Moses Ali, the people of Adjumani, the Muslim faith which he professed, the Nubian community which he loved dearly, his friends and colleagues, and all Ugandans who mourn his passing. May they find comfort in the years he dedicated to serving this our country. May God grant General Moses Ali eternal rest and comfort his family in this very trying time. For God and my country.